efuuse naye oli nnyumba ya Mukama. Bayibuli ekugamba mu Bakolinsi ekisooka essula 3 olw'ekkumi n'omukaaga nti temumanye nga muli yeekaalu ya Katonda. Laba sitaani bw'akugulamu poloti naye agamba mbu naddayo mu nnyumba yange mwe nava. Anti agenza olaba temuli alimu kitegeeza aliye. Awo tannamanya oba mulimu alimu oba temuli alimu. Ali eyawumpuguma. Anti akuma wazi. Baamugoba Musumba yamugoba. Eyakwatuza obulokozi, eyakusumba yamugamba genda mu nsenyi enkalu, genda mu nsenyi enkalu etali bantu, genda mu nsenyi enkalu. Mu linnya lya Yesu, mu linnya eryo tasobola kusigalamu, alina okugenda. Naye mu kubonaabonera eyo, naye ayagala kwefuula nga prodigal son nti kanzireyo eka. Naye agamba kanzire mu nnyumba yange mwe nava. Gwamulaga nti wano tewaliwawo. Agenda okudda ng'ennyumba njereere ng'enyirira. Watereera. Agatala bulimba lwa mukwano gwaffe. Natereera. Anti bw'ova mu busibe magezi gadda otandika okukola, otandika okwezimba, otandika okukola ebikufuula ow'enjawulo. Kubanga kati oli abadde akusibye takyaliwo. Kati watereera n'ogayaalirira eddembe lino lye waweebwa. Eddembe lye waweebwa n'ogayaalirira okuba ng'ojjuzaawo. Okusaba kwa buli lunaku kwe kukuza. N'okusoma Bayibuli okwa buli lunaku kwe kukuza. N'okwewala ekibi. Bw'oba osaba buli lunaku era ng'osoma ekigambo naye nga toli pretenders, toli church goer, oli believer. Ekibi ne bwe kitayogerwako tekirina bwe kigenda kuyingirira. Manyi Musumba bakingambye okyewala, gwe okwewala. Tulina omulokole ahavingira ddina mu bbaala. Otambula n'abenzi. Anti kati nalokoka naye gino mikwano gyange maze nagyo emyaka 10. Otambula n'ababbi. Ebirimu by'otokwatagana nabyo. Abantu b'obeera nabo basobola okukuwangula kubanga Bayibuli etugamba bad company. Atugamba n'okugamba tolimbibwa. Don't be fooled. Bad company corrupts good morals. 1 Corinthians chapter 15 verse 30. B'otambula nabo olina okulwana nti abo bonna batamiivu pozi nga tugenda sisinkanira mu kifo wano mbalabeko mbabuuzeeko. Nawe jangu otusange wano kasi tetugenda kukkiriza gunywa gw'ojja kunywa soda n'ogenda. So omuntu ono alina okwegendereza naye. Bino ebintu tukyali mu nsi. Kitegeeza ebikemo bikyalimu. Bw'omala okusoma Bayibuli n'ofuluma bw'oti ofiisi oba ewaka ogenda ssanga ebikemo. Tulwana nga basirikale. Kati omubi ono olwana okumuziyiza naye zuula kye wafuuka. Abantu abamu teba-appreciatinga kye bali oba tebamanyi kye bali nti baakyusibwa baafuuka abantu balala. Waliwo abantu gundi ki kamunye tebuuka na binyonyi bino ebirala tebuuka na nkoko. Kati essaawa okirealize kikkirize mu ggwe nti Katonda yakufudde endiga tokyatambula na mbuzi. Olina kati ky'oli. Tokyatambula nga mbuzi. Tokyatambula era bw'akwogerako bw'aba akunnyonnyola takunnyonnyola nga bw'abannyonnyola bali. Agamba this is a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kati okola kino abatali holy nation. Tokyali ye bw'aba annyonnyola abantu bw'aba akwogerako takyakunnyonnyola nga bali. Lwaki obeera nabo? Kati ogenda kwesanga ng'ogenda gwe wennyini kwereetera ebizibu. Manya kati ky'oli nti buli lw'otambula nga ogenda kulinnya mu kifo ekitali kitukuvu. Weebale nti oli ggwanga ddamba nga bw'olaba Mukama gundi yani Sara bwe yali agenda okuvaamu amawanga. Oli ggwanga ddamba naye si just ggwanga, a holy nation ekola ki mu kifo ekikyafu, unclean place, unholy place. Nga bw'otalinnya mu ssabo, bw'otalinnya mu kifo ekirimu ekimansulo. By'ogenda otambuliramu
bye bikufuula empty ennyumba eyongera kufuuka njereere kubanga Katonda tagendayo naawe eyo tagenda tuula mu ssabo tagenda tuula mu bbaala mu kiraabu tagenda kubeera wali kimansulo oli wekka kati eyo omuzimu gye gukusangidde nga guzunga tegukuzungidde tegukusanze mu kyaki gutyayo gujje gukabeerere mu kyaki oba okyalimu oba naye girina territories zitagendamu ng'oli mu kyaki otudde kukebere gugenda kulinda ng'ofulumya ogutyawo kati gutya ggwe gutya presence ya Mukama eri mu kifo mw'oli kati gulina gye gugenda okukusanga eyo waliyo already egiriyo gifuga kati gwe bw'okeera ku makya kkiriza Mukama ky'aggamba kkiriza Mukama agambye nti but you a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people. Oli wa njawulo, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness. Kati oddayo ate mu kizikiza. He called you out. N'ovaayo nga bwe yayita Laazaalo vaayo mu ntaana. Lwaki oddayo? Oddayo okunoonya entaanayo. Ozzeeyo ku ntaana oyagala kweziika. Eno Mukama gye yanzije naye nga wali wanyuma. Eno mu ntaana tebawalanirayo teribawalana mbeerayo bw'omu. Ani akyogera nga bamuggyeyo azuukidde? Kizikiza kizikiza. So agambye nti nakuyitayo into his marvelous light. Who once were not a people, but are now the people of God. Who had not obtained mercy, but now you have obtained mercy. Ye mukkiriza. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. Agambye, oli wa njawulo. Oli kika kitukuvu. Oli kika kitukuvu. Ekika ekitukuvu. Kati olinga tutunulira Abayudaaya. Nti nga ffenna tukimanyi nti abo baana ba Mukama. Kati agambye oli kitundu kwabo. Tokyali Gentile. Mu baana benjagala. Ose muzzukulu wa Ibrahim. Olinga omuntu gwe saagala omanyi waliwo abantu abatera okugamba nti abaana bano olaba bw'omuadoptinga ng'omugye ku street era asigalamu aka street n'obwomuteeka mu nnyumba eno tobeeranga abo. Tosigaza street mu yeekaalu ya Mukama. Tosigaza street gye baakujja. Mbwera asigalamu aka street abba bw'ayingira ennyumba ebintu akimanya emmere omugenda gimuwa naye ate agibba. Kati waggyibwayo mu kizikiza tosigalamu mbeera ya kizikiza.